Nga mwendo ogw'Ekumi abawezezza taata wa Salimu Uhuru lwe yatandika woteeri ya Uhuru mu Kisenyi. Ono yali amanyikiddwa nnyo mu kufumba naddala piraawo era mu kiseera ekyo ye yali afumbira abakulu. Taata wange yafumbirako ne obote. Era emikolo gyonna gya gavumenti taata wange yabadde afumba. Embeera y'obutali butebenkevu mu ggwanga yabakosa nnyo mu biseera ebyo nga baakatandika okwawukanako kati. Bala 58 years ago, obote 1, obote 2, obote again, Paul Mwanga. So environment politically yatukosa. Salimu Uhuru atubulidde nti ye ebyokufumba yabiyiga akyali muto naye ate n'abitegeera nnyo. Fumba yo ndikakensa sayo nkulimbe va mu bino by'obufuzi naye mu kufumba ndikakensa ate nenyumirizaamu. Oluvannyuma lwa taata we okufa yasalawo okutwala bizinensi mu maaso n'okutuusa leero era ng'akozesa abantu abawerako mu matabi 4. Salimu agamba okukuuma omutindo okuviira ddala ku taata we kyekyo bakuumidde mu bizinensi eno. Omutindo emyaka 10 oba myaka 2 n'olwaleero mutindo gwe gumu. Ekyokubiri recipe ebirongo byentabula nkakasa tosobola okutabula byentabula. Atubulidde nti ye yali tayagala bintu bya mufumbiro naye mu kiseera kino teyejjusa kubiyingira. Brand gyenfunyemu, obugaga byenfunyemu, family gyenfunyemu byonna. Okusomooza okukyasinza okubeera okunene gy'ali y'embeera eyaleetebwa ssenyiga owa COVID-19. Sikiroozangako okusiba hoteeri yange mwezi 4 kumpi mwezi 5 nga tetukola. Naye ekyo kibadde either osalawo obulamu oba kufa. Uhuru alina by'ayagala okutuukako okusobola okukuuma erinnya lino. Mu myaka endala 2-3 nange ninayo ekizimbe kyange nga Uhuru Plaza kyakulabirako n'abaana bange batandikire ku ekyo. MTK Uganda Limited yatandikibwawo mu 1967 nga Uganda kyegyefuna obwetwaze wabula yajja ekyusibwa amannya okusinziira ku bikolebwa okutuuka okufuuka MTK Uganda Limited. Twakyusa erinnya okuva ku Kupa Uganda Limited okufuuka MTK Uganda Limited lwakuba Kupa yali amanyiddwa nga kampuni ekola ku ddagala ly'ebisolo byokka ate nga twajja nga tukyusa bye tukola nga tutandise okukola eddagala ly'ebirime, eddagala ly'abantu n'eddagala ery'ebyobulamu. Bo nno ekibakuumidde ku katale bwe bwesigwa mu mulimu gwe bakola n'okukola ennyo. Ge mazima omuntu bw'omulimba leero enkya tajja kukola ki? Tajja kudda. Ate ekintu ekisinga obuzibu kwe kufuna kasitoma omupya. Olina okufuba okulaba nti bakasitoma b'olina leero n'enkya bajja kukola ki? Bajja kukomawo. Francis Kitaka akulira ebyemirimu mu kampuni eno atubulidde nti okusoomooza kwe basanga ly'eddagala ly'ebicupuli ku katale. Eddagala yaffe litambula nnyo. Kati omuntu acupula ebiseera ebisinga anoonya eddagala eritambula amangu. COVID-19 aba MTK nabo bamwevuma lwabwe. COVID atukoseza nnyo ddala mu ngeri ey'enjawulo lwakuba COVID yatutwalako chairman waffe. Bizinensi nnyingi ezaatandikibwawo mu kiseera ekyo wabula eziriwo kati ozibalira ku ngalo. Okusomesa abaana n'okubatendeka omulimu gw'okola bye bimu ku bikuumye bizinensi zino okuba nga zikyaliwo ne leero. Sandra Nakiwala, NTV ku ssaawa emu.